Sibakutte. Ate sirina stand. Oluganda mukama yebazibwe kanso okuba omusabisi olwaleero era tujja kutandika n'oluyimba 171 Musumba wange. Amanjagala kunyamba kukatono kunkwatirako just ngenda funa abalala n'abakwata. Oyagala kukwatira. Just obeera mu timu eri. Tujja kujja ketta. Kale. Yatandise.
abantu ab'ennyumbu tuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omuntu okuwaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe n'okwebaza kwaffe okwatula ebyonono byaffe okusaba kwaffe n'etwabalala tulyoke twogere tukolerenga okumanyira ddala amazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala ebiyisa kye mu bulamu bwaffe era tusabe kubaabalala ebyo ebyetaagibwa ku bulamu bwabwe. Kale katufukamire era tusiriikirire nga tujjukira nga Katonda ali naffe kaakano. Fenna olupapula olwokusatu ku ssaala eyo ewandiikiddwa mu bigambo ebinene tujja kujakula. Ayi Kitaffe ayinza byonna era ow'ekisa ekingi tukyamakuba mu makubo go ng'erigabuzi tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba ebintu kino byaffe tulekera ekigwanira okukola era ne tukola ebitakigwanira kukola so nga n'obulamu ntezimu naye kwekaanika ekuddiremu kwagana kwabalire ayi Katonda basaasira ab'obutuufu bonna obazze abakomeredde nga bwe wasuubiza abantu bonna wa Kristo Yesu Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekibi era otulere ku bwoyo okufana leero tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu erinnya lyo tutegeezebwe. Amiina. Abooluganda nga tugenda okutandika saavisi eno kuweeyo akaseera kange dakiika emu bbiri osabe Katonda ebyo by'osinga okwetaaga olw'okubuuza akaseera. Mukama ayinza byonna ay'ow'ekisa ekingi abasaasire mmwe abasonyiwe ebibi byammwe byonna abawe ebbanga okulongoosa obulamu bwammwe era abawe ekisa n'essanyu eby'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Fenna ku lupapula olwokusatu tujja kusaba essala ya Kitaffe nti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tweerere emmere yaffe tusonyiwe okunoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatuunoona totutwala mu kukemebwa naye otutukole mu mbi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Abooluganda tugenda kufuna oluyimba 361 Yesu